Ebipya bizuuse ku bavubuka abatasiba zikweya abagenze waggulu gy'osinzidde nkubuuzaako weebale nnyo weebale ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzerezo omuggundo okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okutugoberera mugamba genda ku mitimbagano gyaffe gyonna subscribinga sharinga commentinga www.kampalamediatv.com Facebook Instagram, Twitter n'emitimbagano gyonna tweyongera okubanga tukukolera okufeffeta okw'omuzinzi gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Amawulire agongedde okubanga gayanamiriza bannansi gwampuliriza naawe andaba ge g'abavubuka abatawena abagenze ku faamu y'omukulembeze w'eggwanga lino gw'omanyi obulungi nange gwe mmanyi obulungi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe batyo ne bakuuliita n'ente ze 12 era nga ne we tujjidde ku mpewo nga tezinnakubibwako kyamu lubaale. Faamu eno gye balumbye eya Museveni esangibwa mu bitundu eby'eggomba bassebo ne bannyabo ng'eno branchi gya faamu y'ekisozi ng'esangibwa mu Kifampa sub-county. Abataswala oba bakagwa ensonyi we bagenze ne babba ente 12 bwe batyo ne balabika nga bakuuliita nazo newankubadde faamu eno yandibadde esuubirwa okuba nga ekuumibwa butiribiri. We tujjidde ku mpewo ng'abasajja bakulu 3 balambirira be bakagombebwamu obwala wakati ku bateeberezebwa okubanga ngambye embu be bali emabega w'ekkobaane lino ery'okutwala ente za Museveni. Bano kuliko Julius Asimwe, Muhammad Tibayijuka ne Innocent Wumusiima. Jjukira nti tusemberedde ky'osobola okuyita ennaku enkulu era nga ekimu ku kyerisiza ddala enkuuli mu bikujjuko eby'ennaku enkulu nga bino bassebo ne bannyabo bwe bubbi bw'ebisolo. N'olwekyo abantu mu ngeri y'okwagala oba olyawo okweyozaako obwavu bwe bayiseemu mu mwaka gwonna omuntu wabeerera ne confidence egamba nti kaŋŋende ku faamu ya Pulezidenti ng'akimanyi bulungi waliyo security asobola okubeera nga bakola ekisoboka kyonna okumufuna, kitegeeza waagwa ku muntu wa bulijjo asobola okumubba n'amusula ne ku kitanda n'amuleka awo n'ekitanda n'akitwalirako. Ensonga bwezito bwe ziri. Of course tugenda kwongera okukuleetera ebintu eby'enjawulo. Kyenkugamba nti kola ekintu kimu, subscribinga sharinga commentinga yongera okubeera obulindaala naddala nga tusemberera ennaku enkulu. Abantu emitima gyaboonooneka ate era kuva dda mirembe gy'edda abantu bazze babba. N'olwekyo olina okubeera obulindaala n'okola ekisoboka okwewala abantu ng'ababbi. Ffe tukyakuweereza. Yenze Semaganda Moses Soap lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde tugoberera.